kati mu Harvest Money Expo twaze kuwolesa yogati waffe ono nga bwe mumulaba wano yogati gwe tukola ku ssomero tulina n'ebirime byaffe tulina n'obukoko obuto. Omwoleso si mubi era ffe tulina twesiga nnyo Harvest Money kubanga Harvest Money egatta ffenna omulimi chain yonna ey'obulimi ne harvest n'okugula bitugatta wamu nti tumanya baani abalina otuwa products rather produce omulungi tumanya tutya ani akola post harvest. Omuntu yenna azze wano Omwoleso wano tulinawo discount ya $10,000 buli beeyi gye twogerako gwe singa ojja Omwoleso wano discount bweri ekira tulinako ebirabo ebirala ebyenjawulo. Abantu benjoyinga bera wine bera juice ku beeyi ntono abasuubuzi mujje nja kuwa box yabadde gule $3 nja kugikuwera $24. Omwoleso guno gunyambye nnyo kuba bye tusoma mazima ddala mbirabye era nnyongedde bitegeera nti era njizemu n'ebirala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.